baza obusonga butonotono polisi yawamba kati LC ekola ki ekyo tujja kulonkinga ne pulezidenti LC1 court polisi ekole gyabwe LC nabo bakole ki obadde mukimanyi omusango ko LC bw'olompa mu kooti usasula 200 teeka buli gamu 10 meka kati muli balamuzi 5 kati mugabane 12 buli omu LC abuuka ne siringi 4 togula ne switi tolaba ke tunafuya LC time has come to recognize the LC kubanga gwe musingi gw'enaali LC ne gwanga lino. We are going to revive the LC. Kati eno wano Makindi wano wali kye bayita LC 3 court neti yatula mu myaka ndowooza 15 years there is no court here yet we are supposed to have a court over LC1 LC2 oja ku LC3 ekizimbe kino mukiraba kyali kya kalina 4 kalina beka kati ziri meka kati 2 zagenda mbuuza 2 ziriwa tujja kubabuuza 2 ziriwa tuzaagala n'ekyemba akanso erina okubeera wali waggulu twagala kumbuuza kalina zaffe 2 ziriwa kakati badde ntambula wano munda nesanga toilet waliwo toilet bweyingira bwoti on your right waliwo toilet z'abalema naye kati yafuuka store kati abalema bambi batuuka wano tebalina kifo kyokola ki kyokozesa juzi nayingire nensanga wilibaro nensanga bitiyo nensanga korasi mu toilet tanukala kakimanyi namusabye njagala leero sibyagala leero wano they should remove them so that people can ease themselves kati abalina obukosefu bagendewa tebasobola kulinnya waggulu toilet ziri awo n'eki kokola taata emilongooti mmeye giri waggulu waliwo milongooti meka 5 kati mbuuza sente zigenda emilongooti zino kubanga mulongooti gumu usasula 340 buli mwezi so these are 5 those are 2 million times 12 months that is 24 million ezo sente sobola kuyamba enguudo salama sobola kuyamba katwe so where is the money going because they are here they should not go to simanyi ne tujja kunoonyereze RDC kwegayirire twagala kumenya sente z'emirongooti zigendawo emiyoga RDC ayogedde ku miyoga sente zijja bakola yange nja kusinzira mu kanso eringa parliament. If you want to work smoothly, you need a majority. Kakati, we don't have clear majority in the area. So we need to work with other parties. Then I encourage you to tambulirako. Ate neyo nkola ye president wadde alina majority in parliament ne president akulagana n'abonna. That's what we're going to do. That one is clear. Kati ekirala twagala kutandikira ku enkola za PDM n'emiyoga monitoring ne accountability. President asindika sente ne oluusi tezituuka bulungi ku bantu. So we are going to monitor that. Ne ofisi ya RDC n'aba LC tukolagane wamu. Ekirala nze nvudde mu LC. I'm LC product.
myaka 25 ndi ku LC 1 na 2 kakati nja kulwanira LC eddemu efune amaanyi getwali nago dda. LC court identification nokubasakira birala LC nabo bafune ki tubasakire basari scholarship abaana baabwe kubanga ba LC mutuufu babadde mabega. Now twebuuza President yes mulundi gono yakola bulungi mu Kampala but it's not enough. Twebuuza lwaki kikyabula. Salim Saleh mu kalulu wano tiimu ye yatusindikira operation gye bayita ODM, Operation Dark Matter, okukola ki okuyonja ekibuga n'alinjikulira mu Makindi. Twakola mu wiiki emu netukyusa kalulu. President nawangula Namungo nekisu nga tukoze ki wiiki emu. Kati abantu be Kampala kye baagala service delivery, si sente as people think. Already sente President amaze kukikolako parish model, but they want service, they want clean roads, baagala kasasiro aveewo mu byalo, baagala kabuyonjo, baagala enguudo nungi, baagala security, baagala mirembe. Kati omuntu ali kusika chips ne chapati ne mujja ne mumukwata kiro at night mu linnya lya KCCA, ate tumaze kuzuula siba na KCCA bano bayera enguudo ate bafuuse ba enforcement. Abo tulemesa okufuna akalulu ka President. Kati ekirungi kati nyingidde mu office obuyinza tubulina ojja kuteeka mu nkola ebidumu.